Okomyewo. Obuzanzi. Nanko sema muli kyenyo ddala. Ekyaki? Tiwanaita na wiki n'omufuta nawumula okomyewo mu nju ye. Bulijjo sijjaawo. Bulijjo ojjawo naye. Eyo ebbaasa gy'okutte mu ngalo. Baba badde aginoonya wano ngironze wali. Ngironze awo wansi ku gate. Ate wandibadde onjagala nnyo kubanga bino ebipapula singa sinze ene bbaasa obadde owedde. Nze njagala omwana akuyisaamu wajja nga yakuloze dda. Nze nkwagala nnyo gwe yajjala nobba n'otulekera ebizibu mu Nenziba ki? we nakusanga mu kisenge ky'ababa wali okolayo ki? Ngenda naaba. And then also another thing, wansanga nyina byeni mu kunoonya so that I go to shower. Wali ogenda naaba you go to shower. Bulijjo tawulo kijja mu kisenge ky'ababa. Kikyotegeeza. Wanonga baba wange wabadde ombadde temumbuuza bibuuzo. Omaze kulinda afe. Nawe wamulinze kufa. Ate tonyimirako bwotyo. Mukulu. Tonyimirako bwotyo siri wa myaka gyo. N'emyaka gye nnyina tojjajjiweza. Tonyimirirako ente gy'olunde kkuse. Anko Sema nkuwulire. Tuuza obumwa. Tuula. Tonyimirirako bwotyo. Siri wa myaka gyo. The age that I have, you will never. I know, I understand you're older than me. Then okay. Sit down. Soko kwatemu. Sit down. Soko kakane nkunyoni nange nsonga nawe paka ngoma zo okutuula. Kubanga nze omuntu nkuyambe ne nkuterekera ebipapula. Ale kati omanyira bibyo bikwate. Anko Sema. Omanyi wekaliza mu nsobi. Wekaliza mu nsobi. Olabika wamere ekirevu. Walowooza twenkana. Nkulaba gy'olaga naye tojja sobola. Naye nkugamba kino ekigambo. Negendereza. Mukolo agenze owiro oyagala kweddiza amaka gano. Kirungi oyogedde mukolo olwagenze. Mukolo agenze omanyi gwe yataddeko omulala. Lyessanyu lyo. Omanyi gwe yataddeko. Lyessanyu lyo. Omanyi gwe yataddeko. Omanyi gwe tonsongamu you stupid boy. Ize. Oyakweddiza amaka. Gwe twabawasa kutwaza musango. Gwe twabawasa tubajambye tubajjeri ewammwe mu nsozi muzze wano mweyagalidde mu Buganda. Tubajje mu nnaku. Ate no webaze nnyo baaba wange. Mwebaze nnyo baaba wange. Yabajje ewala. Gwomanyi muva wala muganda ne muve wala obwongo ne bukwatira emmembe. Katubalese mu Buganda. Simanyi gwolooza okuwasa mu kika ekyaffe kyangu. Ate baaba teyakiwasaamu. Yali musajja mmekete. Nakuleeta. Gwe. Nakusomesa. Gwewe. Nakusomesa. Kati nkujjukize wali ofaanana. Wali ng'olyawo olinga akaana akakonzibwa. Ngolinga akaana kalwala kwa. Oze kuyomba oze kola ki? Nkuyamba. Oze kuyomba. Ngezaako kuteeka knowledge into your head. Stop being Fantagosta. Stop being what? Fantagosta. Because jetulaga teligenda kuba birungi erigwe. Era lawyer n'amala asoma will gwasooka okuva wano kubanga nolinda omukono afa nojja ne weesooga ekisenge kye notankula ennyumba yonna baba natwira natubuuza nenzijukira Bible etugamba never argue with a fool. Kati I can't argue with you. I can't argue with you. Arguing with you, a younger boy, is like arguing with my son. Yabaye. Kishenyo. Mawulira mulekanira wagulu ndieri. Mulamu ngezaako ku training this boy, my in-law, manners. Nti emyaka gye ndigo taligiweza. Mulamu kiki ekigenda maaso. Uno ndi wano muyambye namulondedde ebipapula ebyo envelope namulondedde ebipapula bisanze kukuba. Yes, bisanze wali ku gate nga babisudde bipapula bibino byagenda bweru bibino bibyo eno sigwe baba sigwe tugume thank you wabaye gwe lwaki baba ngambire noleba anko Sema yiwe
iwe wayogera nizokuterra mulamusema ogamba nze kaka noli muveeko nalinga enkono okuba esirika nolinga enkono baba nomureba asirike nizomuterra kakkani owulidde nsaba busabi kakkana sewulira alinga embeba lwaki ali mu bantu abakulu why does he have to discuss kwata ebintu byogende woddamu okumpayiriza mulamu tuli bakulu n'abakulu. Are you going to listen to the young boy obanze? Yes. oyagala kuwuliza mwana oli obanze omwomu yabanyinyonyola banne mwena mumbukira ate mundekani kati aveewo twogera abantu bakulu kale kyeka ye gweoyagala okuwuliza nze mbitadde ngenze ate olagawa no nanti kakati oyagala kuwuliza ye komawo otuulo nyinyonyola obijje aveewo then sigenda kutuula paka ng'avuddewo mbadde nkusaba sooka ogendeko emmanju nze nkuwuliriza nga gwe tompuliriza nange nikugambire gendako emmanju sooka ondeke neyani ne mulamu wange yiwe mulamu kakana wamatuula ayimma tomwema jangu otule wansi kakana nze nkugambe ebintu bino I am just helping him to bring them back. Ebintu bino nabisanga ku gate tulako wansi it's okay, I will sit down because I can't compete with a young boy. Yes, ebintu bino nabisanga ku gate nengamba sobola kuddawo nenyongana mwana muto yensonga lwaki nze mbadde nfuluma anti kati byebyo mbadde mbimuwa ate naddamu kwogerera waggulu lwaki abayogera nange waggulu andibadde nebaza nze musinga emyaka gyendiko tagenda giraba era wuno kwata bintu byebibadde bigenda bweru bironzaawo nga babisaasaanyiza okyomanyi nti badde basobola omuloga waweeru ku geeti esimu bambi kiino era mbadde ngireese mugenzi yagimpadde yagimpadde era ŋŋambye naye lwaki mbeera n'essimu y'omugenzi nga namwandi waali era yeeno password yabadde agimpadde njikuwa oba ogiina nagezaako kwagala ogikyusa naye nanti kyobola nagambye negambye no yaani ya mukyala mugenzi neŋŋamba nti ebintu bino ebitali byange kambiddize back to the owner kubanga bitera okuleeta eminyira anti ate sigwe owner oli omusajja tabaddewo omusajja waffe babiri ne mujja wa ye naye wuwe naye ani mukulu onkoledde kisa noga back to the owners omukulu nga lwaki nkolera ekisa nze kyenkoze kino kimuggwe mulamu kankubuzeeko mulamu ekintu kino bwe najjanga wano ani yannyanyirizanga tomumanyi omwerabidde ani yannyanyirizanga thank you kakati kyembadde nsaba kati nolyoka otandika okunkolako effujjo sisobola agawalayi akubilla okulya enkaafu sisobola kati engoye z'omugenzi ani agenda ozambala wandizimpadde kanerewooze mulamu kankomewo kukiriwa mulamu kukiriwa ku mbaga ku ngoye ku nte ku mwanyi bagamba
tanzizeemu naye nakyo nekimala kinzikiriza ngenda kwegazanya kati bano abaana batandika okumpita dadi ate kyensooka okukola kumuzzaako kumukola lubuto lwabalongo mukiibi nejali azuukire era n'amala nzikiriza kano katugume kamuko wesitakagovesa miggo dogo nyinza okukatega ettalo nerikazaayo ewaabwe ebunyampa bawala bange mpozi bonja batuuzanga kwanga abaana bange namakula negoni batuuze then kati kiri ekisenge ekya guest house ekyo nkiteekemu namakula mugambe ekyo kipangise tukyawule akikole Airbnb afunemu nga sente mukiibi atukozeho binagenda nga obudde bukyali yandibaddewo nga tusalako mu makage